Abavubuka mu bumalirivu basazeewo okuwagira Bobi Wine naye tebamanyi baba n'akeesa akayimba amakulu gako gaswaza nnyo ddala eri gavumenti. Kale bw'ati munnange Bobi Wine Kasese naye amaze okubeera nga agisiiga reedi era ekyo oyinza okukitwala nga gatali mawulire malungi eri NRM yadde n'akamu. Abantu bo ekituufu Kasese nti bwe tugeraganya region zino munnange tuyinza okubulwako ensinze. Namungi w'omuntu nga bw'omulabaawo bajja kugamba nti AI nti simanyi babadde ne 360 babadde simanya ne bird's eye view babadde naki bajja kugamba bwe batyo naye ng'ekituufu kiri nti okukkiriza kuba kukkiriza ekituufu kiba kituufu nti Kasese yo ya Bobi Wine ya Nuupu bali baategeera enkyukakyuka kubanga jjukira nti ebyafaayo sayidi z'eno tebirinaawo yadde n'akamu engeri gye befevaringamu NRM eno baakolayo dde ebikolobero battadde abantu omusinga ne bamusiba bannamwandu bangi ne ba ssemwandu ne bamulekwa bangi nnyo okuva amagye nga gakulemberwamu musajja waffe gwe tumanyi obulungi ennyo gwemumanyi obulungi ennyo nti bwe muba mwogera ku Kasese ani yatugumbula abantu eyakozesebwa General Museveni muganda wange erweru erinnya livuga nnyo Kasese. Kale munnange Bobi Wine bw'atyo ayogeddeko eri abantu b'e Kasese n'abategeeza byalina okubeera nga abategeeza kasooke tubifune ate twongereyo oba oliawo okubeera nga tutanya ku nsonga y'e Kasese eno kuba ebyayo munnange byanjawuloko ku regions oba oliawo oba mu bitundu ebirala. Guyinza okuba nga guno gwe mulundi ogusembayo okulonda president mu Uganda. Lwaki Museveni yali ayagala kozesa Robert Mao ne presidential election ya 2026 ereme kubeerawo kubanga Museveni akimanyi abantu bamukowadda. Museveni akimanyi nti ne Katonda yamukowadda. Museveni akimanyi nti akaddiye emyaka gye tegisobola mukkiriza kola campaign. Saawa zino alabika yeebase. So Museveni njagala mukiwulira bulungi kino. Museveni ayagala kukyusa abannayuganda babeere nga tebakyalina buyinza kulonda pulezidenti nga pulezidenti bamulondera mu paliyamenti. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza bwe baba pulezidenti bamulondera mu paliyamenti akola nga bwe yali ayagala ku mwanyi, ayagala kutwala emwanyi akozesa ba MP, ng'ayagala kutwala abantu abatali basirikale mu kkooti y'amagye akozesa ba MP, bwe yali ayagala kugyawo age limit akozesa ba MP, yali ayagala okugyawo term limit akozesa ba MP. Bannange tukozese guno mukisa, temukkiriza Museveni bajjako buyinza bwammwe. Luno lutalo lwakuva mu slavery. Abantu b'e Kasese seetaaga banyonyola Museveni byakoze Uganda kubanga singayo. Naye njagala basaba tukikozese ku mulundi guno. Tuyina chance nga 15 January bannange tugenda kulonda. Lindako kamama abantu mbadde sina basaba kalulu. Lindako baboyi banange nsaba kalulu. Banange mumonde mbere presidenti. Era kabonero kendiko kabonero ki? Ate sirinzeka. Kakati munnange namungi w'omuntu nga bwe mwawanise ebendera abalina ebipande ebyababaka babi bonna babiwanise bwe batyo munnange nga basaakaanya kimu akabonero umbrella protest vote awo eri akabonero umbrella gwe bw'otuukamu ne ku ballot paper ate tokola bintu
biri awo bya kijega kugenda kutiikinga bootategeera bootamanyi. Guno omulundi teri nti ono wa NRM wa NRM tujja akristiko ambuleera bw'aba tali mu ambuleera awo waayitira. Naye nno region eno oba ekitundu kino ekyekasese kiri delicate nnyo. NRM eba erina okikwata n'obwegendereza era bano babadde baateddeyo kodda olukuŋŋaana, babadde bateddeyo ddaka kuyege era DPC SP Hiwumbire Hassan yabaddeko saidi zeeyo nga ayogerezeganyako n'abantu wansi w'omulamwa Let's Talk Peace nga bagezaako okulaga nti embeera teyeetaga kubeera nga ate yeekanama oba nti yabunkenke, kubanga bano bakimanyi bulungi nnyo nti abantu beeno baabattamu nnyo abantu ensobi gye baakola newankubadde nga bo tebejjusa, kubanga jjukira nti bakimanyi nti akalulu bo bakakola mu ngeri yonna gye bandibadde baagala. Kakati eno tebalina kukuba bantu. Juuzi ekyenjojo nakitegeddeko nti lwaki baakuba Bobi Wine mbu obuuma buno bu biometric obugenda okukozesebwa mu kulonda mbu gye baabutwala eyo mbu bali mu kutraininga abantu baabwe butabe bagenda okubeera nga babukozesa nti kati wano onyiga booti bw'omulaba nga alabikanga Wanupu ng'awugira booti ng'omusangulayo. Bwe bityo bye balimu, kubanga sofa ebiriwo bimaze okubeera nga biraga nti bano munnange si beetegefu kukwasaganya kadulu k'amazima na bwenkanya, kubanga amagye tegaali baditegeeyisa bwe gatyo. Naye nga ebyakaseese mu byafaayo era nga bino munnange byabunkenke nnyo era mulina okwegenderezaayo ennyo. Ekituufu kiri nti tebalina kyakkola. Bobi Wine bw'abanga awo nawo ate kaseese agirina yonna n'emirirwano, kati bw'ogattako obululu bulala bwonna n'eno gye babadde baamukwatira emiggo, kati bwe tujja eno wano mu Buganda, bwe tugenda e Busoga wali, bwe tugenda e Busia, yambukako waawe bwe Karamoja Mbale, ne tugenda mu Northern Uganda Gulu, Arua, West Nile mwakiraba ekyaliyo, Museveni aba taliiwo. Ekituufu taliiwo, kakalulu takalina. Ne ba investors nabo kati bakimanyi nti Museveni munnange abantu baamukoowa, kuba abantu balaze nnyo Bobi Wine pure love, tebaliko kusasulwa ssente nti oba beetaaga okugulirirwa. Guno mukwano gwe nnyini bano bo gwe baagala okufuula nti mukwano abantu bamwagala nga muyimbi buyimbi bayitiraawo okubba nti ogwo muyaga guyita ne gugenda. Nedda ssebo, ebyo bigambo bugambo ebikozesebwa abantu naye n'ebiri mu mitima gy'abantu bintu birala nnyo. Kale munnange tusinkane mu mboozi zaffe eziddako twongera okubeera nga tukuwa ebifa mu kampeyini za Bobi Wine. Mukama Katonda akuume.